Abakunzi b'NRM mu Kampala abali mu nteekateeka z'okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu n'okukakuuma beeyiye ku ofiisi ya ssentebe w'NRM e Kyambogo ekulemberwa Hajjati Hadija Namyalo okumanya lwaki baasuuliddwa ettale mu nteekateeka z'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga okw'okubaayo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Era abantu bano watutuma ne bagenda ne banoonya akalulu. Bwe banoonya akalulu nga bakunga kuva ku byalo. Abantu bano basinga tebali mu structures, baba mobilizers ku grassroots. Akalulu twamala okanoonya ne bakanoonya era n'otutuma tugende tukakuume. Akalulu ne bakola ki? Olumala okukakuuma, abantu bano basinga ne forms ne zituuka. Watukunga ng'otandika jjajja tova ku bbeeyi. Ffe abazzukulu bagaweddemu amaanyi ne tudda ku mulamwa ne tudda ku bbeeyi. Banji nnyo naye ensonga esooka tetuli recognized our grassroots mobilizers aba Kampala district. How can people from big offices, which I can say mazima tugenda musoyani enough abantu ba bulijjo mama Oscar naye yandiyagadde okujja okola president galayira kungula lwaki baprese mabbali Hajjati tusaba naffe otulwanirire tukusaba obaka afukabireko maama Bano Namyalo yabasabye okuba abakkakkamu n'abategeeza nti omukolo gwategekeddwa kitebe kya kibiina kyokka naye ne yeewuunya engeri abamu gye baalekeddwa ebbali w'enteekateeka. Ebikwatagana ne mobilization ekikakani yampandikira n'abasekretariat n'abawaddwa already batula kuno kati secretariat etegeka Victory naye meeting twalimu nalaba erinyo best kuki kuba structures kati bamobilizers nga tebali saabalaba nnyo naye ne batugamba bajja bakola ki kubayita kubanga oba mugwa mu 5 bwe bagamba be bagenda okuyita awusiamanya. Namyalo bano yabasabye obutaggwaamu maanyi nti kuba Pulezidenti Museveni waakubayita obudde bonna n'abasaba bajje mu bungi ku mukolo gw'okumulayiza ku kisaawe Kololo bakunge n'abantu baabwe. Tubeere abantu batakaaba nze nakaaba n'enkoowa n'endivaako n'enguba so kati tugube ekirungi gwe twawagira yawangula si kyo mu kuwangula otyo kino ekisanja kye twatuuma tumubanja ekyapa tukifuna netugamba kale kyonna kyekiri oba kadiwezoba tetuziriwo tulina okunga abantu tulina okubeerawo newe tunayimirira kukubo bwetuti netumukubira enduulu oba netumuwezingira ijajja tukulabegeyonalire tukulinze tukubanja ebyaffe newe tunayimirira ku street. Mu buufu bwe bumu akulira ofiisi ya ssentebe w'NRM e Kyambogo Hajjati Hadija Namyalo akulembeddemu bazzukulu ba Pulezidenti Museveni ne bakola bulungi bwansi olwaleero mu katale k'e Kaleerwe ng'ekimu ku bikujjuko by'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Namyalo asinzidde wano n'asaba abasuubuzi okweyiwa Kololo mu bungi basobole okubawo ng'abajulizi nga Pulezidenti Museveni alayizibwa. Gavumenti empya ogwawa bw'otamanya woogwa kitegeeza n'ekisanja ekiddako ojja kuba tofunyeemu so tubeerewo tumanye baleme kujja nga batusolozaamu ssente zitalina mulamwa alayire awo tumanye tutandikiddewo okumubanja. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.